kasita bakutte muganda wa Kitutu ne bamukyajinga okumusanga n'amabaati nga ye teyamanya nako nti gaali gekalamoja kuba ye tali mu kabineti si speaker kitegeeza buli yakwata ku bbaati eryo alina kuba wano. Okay. Anita Amongo olina kuba wano. Nabbanja olina kuba wano. Gundi Rebecca Kadaga senga wange olina kuba wano. Kuba oli Kitutu gwe bakutte bamusanze ayina tebamanyi yamuwa olw'oluganda wa Kitutu ontegedde bulungi. Matiya Kasaija olina kuba wano. Lugoloobi bagajja ku kiyumba kya mbiziyo yewaka gwe tewamanya mugekalamoja naye nga embizi yewaka ye yali erina ebbaati eryo. Kakati Anita Amongo ate bandibadde bamukwata dda kuba ye yakkiriza nazza nayo. Ekisooka mu procurement oyo kuba Anita Amongo yandigenze mu kye bayita plea bargain ne kooti tebannange nzikiriza munzikirize nzize ebyo nabibagaininga nga ali luzira naye yalowooza olw'okuba speaker nti ajja kujja. I have taken back the iron sheets. Procurement ya government mu procurement of government government egula kikadde. Oh yes. Egula kipya. Yes. Government emanya nti ebbaati eryetaagisa okugula ekalamoja lijja kuva mu roofing. Era mu roofing bagenda kola ebbaati eryenkana bweriti kyova olaba ssente ziba za njawulo. Naye Anita Amongo akugamba nti yagenze mu dduuka e Nakasero n'agula amabaati n'agaza wa Prime Minister. Oyo alina kuba luzira kati. Kubanga kasita okutta oli omwana gwe wasanze ku kyalo ow'oku kyalo omukutte nti omusanze ne property of government store. Aina proper aina kasita bakusanga n'ekintu kya government oba otempalinze ne government store. So omwana ow'oku kyalo omuganda wa Kidudu avunaaniddwa. Ekyokubiri Minister Anita Amongo mwena temusobola kutulimba nti temwamanya gagenda bugenzi nga mwali mugajja ku Minister w'ekalamoja, mwali temugajja ku Minister wa disaster preparedness, mwali temugajja mu Ministry ya health, mwali mugajja ku Minister w'ekalamoja agaba ebyekongo, ow'ekalamoja agaba byaki naye mwali muteeseza nti biyitire ekalamoja nga bwe bibadde biyita. Kitutu gwe bakutte bw'obalamu amabaati ge bakutte ali $226,000 oba okusinziira simanyi government procurement sente mpeka ze bakola ki ze bateekako naye tudde ku pattern nga bwe nkulaze bo bayinza okuga nti baaligula $55,000 bwe batera okugula. Kakati gwe totunulira Kitutu yekka tunulira nti bw'olaba bali abalala bonna tebakwatiddwa nti ate parliament omwayisibwa obubbi buno kubanga parliament si ye whistleblower. Parliament si yafuye firimbi nti mu audit nedda. Audit yakubiddwa ku kyalo nti banaye amabaati ate ne waffe agaliko ekalamoja agali Anita Amongo mu store gani nti bannange gana amabaati ate agali ene waffe gani naye olw'okuba kati oliye mugisu ye nga bw'olaba kubanga gwe tujja kukikkiriza. Era Abannayuganda abali mu lutalo luno lwe bayita Uganda waliwo obusosoze mu kusala ensonga. Era kati ye Kitutu nga bw'oyogedde mu Luganda nti bagamba batya kyabangi kirondamu nawalubwa. Nawalubwa Kitutu nawalubwa kubanga ne Mukula naye yali nawalubwa. Kitata nawalubwa. Kitata gwe bakwata ne mundu ya Gorod ono wa boda boda nawalubwa nkulaga banawalubwa bogambye Tagezaako ga nti byakola waliwo abalala bangi ababikoze kuba ye Kanyamunyu yakuba omuntu n'amutta ne bakakasa nti amuse ate ye General Museveni ne team ne basituka ne bagenda eri Mambuka ne boogera ne bakatonda abeeyo ne babawa ssente emisango ne givaawo egirosa Kanyamunyu eruzira nti yatta omuntu akena. Nawalubwa gwali mu gavumenti eno olina okumanya oli stakeholder ku level ki kuba omboziza Kitutu. Kitutu ne maama we bamukwata cabinet okuzaala omwana n'aba n'amabaati eka kubanga kati kaddo mukasa maama we bw'alwala bayinza omuleeta ewuwe waka. Owange namuziika dda. I mean olina bamaama bangi mu Buganda kiri omusika bw'agyeko ewuwo n'abeerawo tekiwuunyisa muntu yenna naye maama oli naye bamusanga nga wabeera waliwo amabaati gatamanyi omwana wo nga minisita oyinza okumanya nga gazze naye ne bakola ki ne bamukwata naye nga Anita Amongo speaker eyagayisa ng'amanyi nti gagenda kalamoja kubanga gwe ngamba otya nti oli speaker minisita kalamoja n'agamba olinayo amabaati n'otamubuuza ate ago gajja gatya kuba gonna agayita go gayisa. So ebyawano